Flashlight UG. Nkaaba amaziga ne gankulukuta omusajja amyuka omwogezi w'ekibiina yagenda ku Facebook n'agamba nti Ssegirinya yeerwaza. Kino nkyogerera wano n'amaziga gampitamu muntu n'akola statement bw'etyo. Kuba singa nnafudde era yandize n'aziika. Naye kino nkisindikira maama wange anzaala. Omusajja oyo mwenna mumumanyi eyankolako statement ng'ega Ssegirinya yeerwaza. Maama omusajja oyo bwenfanga kubanga kusinziira ku basawo kye baŋŋambye manyi nja musooka okufa. Tajjanga okunziika. Nkyogeredde wano mba amawulire mummwe. Tajjanga okunziika. Okusinziira abasawo bye baŋŋambye ensonga lwaki mbagambye nti nnyinza okumusooka okufa. Tosobola kukola ku muntu statement bw'etyo ng'afa. Nava wano ng'afa mulenzi ennaku enfaanana. Omusajja yalina kiro ezigenda mu 10. Basembye okumpima nga nyina kiro 45 amazima gakatuka mu ggulu. Obulwadde bunnumye, obulwadde ne bunnuma n'endaajana eŋŋamba nti Mukama Katonda wandisaasidde n'ompaayo chance ey'okubiri. Kubanga osobola okusetinga pulezidenti embi nti enkya ate teri muntu atalwala. Enkya wagenda kubaawo omulala alwala n'omulala alwala. Kati bw'oteekawo embeera omuntu asobola n'okwerwaza, abantu bajja kulowooza ti ekyo ekintu abantu basobola okubeera nga bakikola. Naye nga neerwaza nga nnoonya nti n'olwekyo nategedde nti abantu bategeera nti omuntu mulwadde ng'amaze kufa. Neeyibuliriragu oyinza okusanga addewo bagamba yeerwaza naye amaze kufa y'omu n'alowooze. Kubanga nze mujjukire Ssegirinya bwe nawangulira akaluuko obwemupi. Emyezi 2 bwe giti nali maze manifesto yange. Abalonzi nga tebalina kye bammanja, nga buli kimu nkibawadde, nga buli kimu nkibaweerezza. Kaakati mba nnoonya ate sympathy yaki ng'ate abalonzi olwedde nabamaliriza dde okubaweereza buli kimu nakibawa era tebalina tabbu ambulance weeri koze eddwaliro lye lyaggalwa. Era mbaddeeyo ng'abalonzi bankubira essimu nga bampeereza message nga banga Ssegirinya oli mulwadde naye bw'okomawo olwana eddwaliro liddewo. Eno emulago gye tugenda teryayamba kuba nali nateekawo enteekateeka ng'eddwaliro liyamba abantu ku bwereere. Eddwaliro eryo ng'omuntu ajja bw'azaalirawo afuna ebyenda, afuna obugoye bw'omwana, afuna maama kiiti, afuna buli kintu kyonna kye yeetaaga. Eddwaliro ne baliggala era mbaddeeyo nga nayo challenge ngifuna mu bantu bange naddala abanonda beekawempeddeko. Olanga Ssegirinya lwana eddwaliro liddewo. Kitegeeza nze manifesto yange nagimaliriza dda era abalonzi ne baŋŋamba nti kati Ssegirinya tukulinze mu kisanja kirala n'abantu mwabawuliranga baŋŋamba neno jangu otukiikiremu emyezi 2, neno jangu otukiikiremu emyezi 3. Naye ebizibu bino bye nafuna byebyaza buli pulogulaamu yange emabega. Kuba mujjukire Ssegirinya okuva lwe nawangula akalulu sifunangako mirembe. Nali naakawangula ne bandoopa omusango gw'ebyokulonda. Mba naakaguvaamu ne bankwata nga neekalakasiza ku mini price kuba bannaffe baali basibidde egundi ekitalya nga sinza baleka. Mba naakakivaamu n'endayira. Mba naakalayira ne bankwata. Baba baakanta ate ne banteekako omusango gw'e Masaka. Kati Ssegirinya sifunanga mirembe bukyanga mpangula obwemupi. Era natuuka ne mu mbeera egamba oba singa nasigala ku bwakansala kubanga obwemupi sibufunidde mu mirembe. Mbonaaboneddemu, bankubiddemu emiggo, bansibiddemu emyaka 2. Kugamba abalabe bange bwe nawangula obwemupi baawulira bubi nnyo era tebeebaka. Bagamba nti paka either nga afudde naye Omukama Katonda ono akalyanguki manyi nti ajja kunkuma nga ndi mulamu newankubadde nga n'abasawo kubimu ku bye baŋŋambye baŋŋe nti obulamu bw'olina butono. Katonda ono tetumanyi oba Parliament waliwo ebibadde bivaayo Parliament ekuyambyeko banange twera bali mu maaso aliddeko okwanuka perereze naye ebyavaayo mabega tumanyi ba Parliament erina engeri gyekuyambyeko mu bujjanjabi buno naye ate tumanyi oba bw'oba obadde wejjanjaba sekinooma oba ssente netazokozi oba n'ekibiina waliwo. Parliament mu kusooka yasooka n'ensuulirira kuba nagenda e Nairobi n'embeerayo sente z'e Nairobi era yazesasulira mu Nairobi esukulu nga Parliament ensudde naye ng'ate Parliament nagitegeeza era n'empapula nzirina naye nagamba nti abo bakama bange bwe nga bagambye nti tebamanya nti ngenda kutambula kuba basazeewo okwogera. Kakati
oluvannyuma nnyo olw'embeera yaliwo Parliament ekintu nemala nekiyingiramu era ne bazaawo Honorable Ssegirinya mu Nganda yaleeta ensonga eno ne Honorable Leropu Mathias Mpuuga ne bagireeta ku fulo ya Parliament baga nti munnaffe embeera gyalimu mbi munnaffe embeera gyalimu mbi nga bo baŋŋamba mbu nalina okuyita mu medical board muli b'amawulire muli wano njagala muve wano mugende ow'omwogezi wa Parliament mwami Sisobola abalageyo medical board amalageyo ebbaluwa ng'eva mu medical board kuba naffe bazze bajjanjaba kubanga omuntu aba bubi nga process ya medical board tasobola kugiyitamu nga omuntu mulwadde toyinza kuŋŋamba wakati medical board ng'osomye bw'olina okutambula mu medical board oyo owunziko ogirese noga nti oba nfa kanfe kubanga process mpanvu kakati nga bekwasa medical board teyampa approval nga ngenda okujjanjaba naye oluvannyuma bakiyingiramu era Parliament yekwasaganyiza n'obujjanjabi bwange paka lwenfulumye naye ng'ate gaali maanyi gammwe bannamawulire gaali maanyi ga leader of opposition gaali maanyi ga Honorable Ssegirinya mu Nganda gaali maanyi ga mukama wange Joero Ssennyonyi omwogezi w'ekibira era mwana wange Joero nkwebaza webale nnyo kuyimirira nange ng'akumyuka annima empindi ku mugongo ng'ayogera kino nakiri Joero wayimirira n'ogaa nti omusajja afa era ensonga eyo Parliament n'egikwatako nembanga nsobodde okubeera nga nzijanjabibwa ku maanyi ga Parliament naye nga Nairobi nze yeesasulira ne eya tiketi eyantwala nze yagisasulira n'enkomezaawo nze yagisasulidde naye nga mugundi mu nkola ennuŋŋamu Parliament yeyina okugulira tiketi yeyina okujjanjaba naye olw'okuba nti bankwasaganyizaako ku kyabbiru y'eddwaliro ate nabadde sisobola kubeera ng'ate mbajjanjya tiketi ng'ate mpulira nfunyemu olungu bangu olutonotono nga njagala nkomewo ate mbe nga nsobola okukwasaganya kubanga mbadde eyo nga njira nengerako ku Facebook katono nengera nga mukama wange ali yekka atambula nga nengera namba mwenda waali nga munana yabulawo mu struggle z'abadde atambulamu kakati nga ngamba Ssegirinya nze embula waawo naye ng'obulwadde buluma nga sisobola ate ateekateeka okujja mu Kawempe North okubeera kubagenda kudda mu Kampala kati nga ngamba nti mu Kawempe ani agenda omwaniriza era nga mbeera okwo ku kitanda ng'eddagala balimpa naye ng'ate bwe nsaba omukama Katonda nti nyamba nzisuuke mukama wange Kyagulanyi agenda okujja mu Kampala atisti nga mu Kawempe gyendi mbe nga nsobola okumwaniriza bw'anakuvawo yagambye agenda kuddamu kutama yaje Kawempe singa Katonda abakuwadde amaanyi oneetabamu mu kakuyego oyo gwagenda siyinza butamwegattako kubanga Ssegirinya ndi musajja wa struggle mukimanyi bulungi nnyo bw'otandika okunoonya abantu abakubiddwa emiggo mu struggle muno ababonaabonedde mu struggle muno toyinza kumbuusa maaso kubanga ekyo nammwe abamawulire mukimanyi nti omusajja Ssegirinya emboko ze yakafuna zompitirivu nabagaa singanira musajja muwanvu naye poliisi emiggo gyenkubye nagyo tegiŋŋanya kuwanvuwa eno mba nkubwa emiggo eno bansiba eno bagira bati okutulugunyizibwa kwenfunyi kiringa mwana muto waka buli lwafuna okutulugunyizibwa n'afuna okunyigirizibwako nziba kale olwo abantu beesangere bangana kale Ssegirinya bwe tumanyi musajja muwanvu musajja akomerire naye kati gwe toyinza kubanga otulugunyizibwa mu ntulugunyizibwa gye ntulugunyizibwamu n'obanga osobola okubeera nga weeyinza n'olwekyo mukama wange amaanyi bwe naba era nga funye nga mwegali tujja kutambula ffende eggwanga lyonna twongere okulaba nga abantu bafuna message ey'amaanyi g'abantu ne message ey'okwenunula Honorable, to put record straight, Wasswa Munfumbiiro omugobye ku maziika tajjanga era ekyo maama nkusaba oyolanga ebbaafu y'enfuufu n'ogimuyiira ku musajja oyo musajja nendwala nenjagala nemba nga ngenda kufa mundaba enze nazena bwenfaanana namwe abamawulire nammwe mundaba naye omusajja n'avaayo n'akuduulira ate bwe nandifudde yandize ataaziike tajjanga okunziika kino nkibagambidde wano tajjanga amazima gakatoka mu ggulu okunziika statement gye yakola yali statement nnene nnyo mukama wange Kyagulanyi ng'ali mu kunsaasira nti omusajja Ssegirinya ng'olabye n'obulwadde bakama bange bonna nga bansaasira nga nvuma kigo kyo kyampisa bubi nnyo nga ku kitanda kyampisa bubi nnyo era tekisobola kunva ku bulamu bwange olwekyo tajjanga ku maziika gange tajjanga kubanze kyemmanyi nze enjo omusooka okusinzira ku basawo bye baŋŋambye nga nze Ssegirinya kyemmanyi nze enjo okumusooka okufa Honorable olowooza lwaki yayogera statement simanyi lwaki yagyogera
simanyi lwaki yayogera Mwalinawo statement kwenkana nabbi. kubanga mukwano gwange all along simulinaako buzibu naye simanyi lwaki yakola statement efaanana bwetyo edisrespectinga nze eteekawo embeera mu bannayuganda kubanga oli mumyuka wa mwogezi wa kibiina ate yeerabira nti oli mumyuka wa mwogezi kigambo kyoyogera kigenda vayiro oba okiraba bannange ekintu omusajja kyeyankola nga nfa kubaako olwo agenda okwogera ekyo amazima gakatonda muguluka bakamala okunkolako spine operation n'adde bajja mu ddwaliro spinal cord operation n'adde bajja mu ddwaliro nga bakiraba okwetonda kwe nako sikwetaaga abeere gyali nange embeere gyendi tetusobola kukola ku munisiteti bwetyo ng'afa amazima gakatonda muguluka tebagenda kuza uganda nga ndi mulamba era singa nasigala nairobi nali ngenda kufiirayo kubanga okusinziira ku ddagala lye bantaddeko kabaleete empapula wano nzibalage mbalage ne discharge form esente ezigenze mulwadde buno ziri $7,500,000 sente ezisaasaanyiza paliyamenti ekisembeho nalibo twalaba waliwo ku Facebook live nensereko Muhammad bagamba mulwadde lwaki atujja zironze discharge form nakamukoyo okubuuza abajja mu maaso abatunizaamu amasimu empapula zebadde nfunirako obujjanjabi eddagala kimu kyokka honalebo wange wakati mu bulwadde honalebo Muhammad Nsere alitoka ennyo okusobola sente zakutuukako ng'ovudde ku bya ssente okuntuukako ekintu ekyo bwe kyakolwa kirina bye kitaasa nnyo nti wandibadde osooka netegeeza ab'ekibiina nga tonategeezaako bala omuwiiki nange nzikaanya n'abayogera eki naye nasooka mu kibiina kyange okutegeeza ensonga eyo n'olwekyo eyo nyinza okugamba nti engeri gye saasooka mu kibiina bategeeza ku nsonga eyo naddala ey'okusonda kubanga ey'obulwadde bagimanya ey'okusonda ekyo nyinza okugamba nti it was a mistake okubanga saasooka mbakama bange kubeera nga mbategeeza ku nsonga eyo ey'okusonda kubanga nabo baali basobolera okukola mekanizimu ensondera singa paliamenti yeeganye kukola yeeganye okunsondera naye nga ssente zeyansondera zantuukako. Honorable briefing English. I thank God that finally I'm back on my feet. I've been admitted at the UMC Hospital, Amsterdam, and I've been battling with lung diseases, hypertension, skin cancer, and many other diseases. And they discharged me, but I remained as an outpatient, and I'm supposed to report back to UMC Hospital on 10th October. But I thank my party president, Honorable Robert Center, and our Secretary General, Ansole Wisibongoya. They have been working hand in hand with the local diaspora so that I get better medication, I get everything I want. So I thank my NUP party large because they have been with me all along ever since I was admitted at UMC Hospital. So I'm back on my feet. Now I'm going to continue with the struggle. The money spent and are you happy to be back, and why are you back? Like, so you wouldn't wait for October to go back for your review? Yeah, I decided to come back because there is a demand in my constituency. Remember, ever since I was voted as an MP for the constituency, my people, I served them only 2 months. Now they have been missing me, and even the struggle, the campaign which is going on, the country-wide struggle, which is headed by my president, Robert Center. So there have been a vacuum there. So I have filled that vacuum so that I can move with him, and even he is supposed to come away
to launch campaign strategy as has been moving in Kampala and the other areas. So as an area MP, I have to welcome him. So many things has forced me to come back, though I'm still angry. Honorable, you say the origin of this sickness started while you were children. Yeah, it is true. The origin of my sickness started from Chigo prison, because at Chigo prison, the welfare of prisoners is not well. So that's where all the saga started. Because before me, I was not sick, that Ssegirinya, but it started from Chigo prison. Up to now, I'm sick, but I know I will be fine because I'm under medication. 75 million, and I thank Parliament of Uganda because they have decided to pay that money respectively. And talked about the issue of Wasswa Munfumbiiro, I was very surprised because I was admitted at the UM's hospital, Amsterdam. I saw the video clip when the deputy spokesperson was attacking me, that that one is just pretending. So it worried me a lot, and I'm not happy. I wasn't happy with that statement he made. Unless he apologized, but I'm not happy with that statement he made because he's a big man in our party, he's a deputy spokesperson of the party. To make such a statement, it was really very disappointing. That's all. Spinal cord check-up, naye ne baŋŋamba nti ate erino erina virus. Nga natuusa ekiseera singa nabadde Uganda nga gye bankeberera. N'ekitanda nandibuuseeko ne ntambula neŋŋamba nti bano baŋŋamba sikituufu. Kubanga buli budde baleeta ekirwadde. Kw'ossa skin cancer, ye basobodde okunzijanjaba era mujjukira ndowooza omubiri gwali gujjudde ebikuyiro era basobodde okubeera nga bagujjanjaba. Kati kibadde kisinga era okuntawaanya ennyo eya hypertension. Ensonga erinnya buli budde blood pressure, nemba nga Ssegirinya embeera gye ndimu nga ekaabya amaziga. Naye yadde nsiibuddwa na nsigadde ndi outpatient era nina okuddayo ng'ennaku z'omwezi 10 wa October babe nga basobola okunkolako check up, naye nga ntobye n'obulwadde kubanga bwe natuuka bampulira mu kukolola katono nnyo ne banteeka mu isolation. Kyenkana mbadde ng'era ali mu kkomera nti nava ekigo mu kkomera ate neno gye bantwala baawulira nga nkolamu katono ne banteeka mu isolation. Era mwembadde n'ababadde bannambula mbadde mulaba bwe bambala okutuusa lwe bansiibudde ne balabanga ndiwaddewaddeko era ne bampa eddagala ery'okumira ngenda okubeera nga mmira naye nga nsobola okubeera nga ntereera. Naye munzikirize nebaze bakama bange ab'ekibiina omuli pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu, omuli ne muganda wange Kansole Lewis, babadde bafaayo nnyo okulaba nga bakwatagana ne ttiimu eya NUP e Netherlands okulaba nga bajja mu ddwaliro banzijanjabe. Naye ate nkaaba amaziga ne gankulukuta, omusajja amyuka omwogezi w'ekibiina yagenda ku Facebook n'agamba nti Ssegirinya yeerwaza. Kino nkyogerera wano n'amaziga gampitamu, muntu n'akola statement bw'etyo. Kuba singa nnafudde era yandize n'aziika. Naye kino nkisindikira maama wange anzaala. Omusajja oyo mwenna mumumanyi eyankolako statement ng'ega Ssegirinya yeerwaza. Maama omusajja oyo bw'enfanga, kubanga okusinziira ku basawo kye baŋŋambye mmanyi nja musooka okufa, tajjanga okunziika. Nkyogeredde wano mba amawulire mu mmwe, tajjanga okunziika. Okusinziira abasawo bye baŋŋambye, ensonga lwaki mbagambye nti nnyinza okumusooka okufa. Tosobola kukola ku muntu statement bw'etyo ng'afa. Nava wano nga nfa, mulenzi nna bwenfaanana. Omusajja yalina kiro ezigenda mu 10. Basembye okumpima nga nyina kiro 45 amazima gakatuka mu ggulu. Obulwadde bunnumye, obulwadde ne bunnuma, ne ndaajana eŋŋamba nti Mukama Katonda wandinsaaside n'ompaayo chance ey'okubiri.
kubanga osobola okusetinga president yembi nti enkya aye teri muntu atalwala enkya wagenda kubawo omulala alwala n'omulala alwala n'omulala alwala kati bwotekawo embeera omuntu asobola n'okwerwaza abantu bajja kulowooza ti ekyo ekintu abantu basobola okubeera nga bakikola naye nga neerwaza nga noonyaki n'olwekyo nategedde nti abantu bategeera nti omuntu mulwadde ng'amaze kufa neyibuliriragu oyinza okusanga addewo bagamba yeerwaza naye amaze kufa yomu nalowooze kubanga nze mujjukire Ssegirinya bwe nawangulira akaluuko obwemuki emyezi 2 bwe giti nali maze manifesto yange abalonzi nga tebalina kye bamanja nga buli kimu nkibawadde nga buli kimu nkibaweerezza kakati mba nnoonya ate simpathy yaki ng'ate abalonzi olwedde nabamaliriza dde okubaweereza buli kimu nakibawa era tebalina tabbu ambulensi weeri koze eddwaliro lyeryagalwa era mbaddeeyo ng'abalonzi bankubira essimu nga bampeereza message nga banga Ssegirinya oli mulwadde naye bw'okomawo olwana eddwaliro liddewo enemulago gye tugenda teryayamba kuba nali nateekawo enteekateeka ng'eddwaliro liyamba abantu ku bwereere eddwaliro eryo ng'omuntu ajja bw'azaalirawo afuna ebyenda afuna obugoye bw'omwana afuna maama kiiti afuna buli kintu kyonna kye yeetaaga eddwaliro ne baliggala era mbaddeeyo nga nayo challenge ngifuna mu bantu bange naddala abanonga beekawempeddwanga Ssegirinya lwana eddwaliro liddewo kitegeeza nze manifesto yange nagimaliriza dda era abalonzi ne baŋŋamba nti kati Ssegirinya okulinze mu kisanja kirala n'abantu mwabawuliranga baŋŋamba neno jangu otukiikiremu emyezi 2 neno jangu otukiikiremu emyezi 3 naye ebizibu bino bye nafuna byebyaza buli pulogulaamu yange naluga kuba mujjukire Ssegirinya okuva lwe nawangula akaluusi funangako mirembe nali naakawangula ne bandoopa omusango gw'ebyokulonda mba naakaguvaamu ne bankwata nga neekalakasiza ku mini price kuba bannaffe baali basibidde egundi ekitalya nga sinza baleka mba naakakivaamu nendayira mba naakalayira ne bankwata baba baakanta ate ne bantekako omusango gw'emasaka kati Ssegirinya sifunanga mirembe bukyanga mpangula obwemupi era natuuka ne mu mbeera egamba oba singa nasigala ku bwakansala kubanga obwemupi sibufunidde mu mirembe mbonaaboneddemu bankubiddemu emiggo bansibiddemu emyaka 2 kugamba abalabe bange bwe nawangula obwemupi baawulira bubi nnyo era tebeebaka bagamba nti paka eitha nga afudde naye omukama Katonda ono akalyanguki manyi nti ajja kunkuma nga ndi mulamu newankubadde nga n'abasawo kulimu ku bye baŋŋambye baŋŋe nti obulamu bw'olina butono katono onyo tetumanyi oba parliament waliwo ebibadde bivaayo parliament ekuyambyeko kanange tera bali mu maaso aliddeko okwanuka perereze tuli mulango naye ebyavaayo mabega tumanyi ba parliament erina engeri gyekuyambyeko mu bujjanjabi buno naye ate tumanyi oba obadde wejjanjaba sekinooma oba sente nekazokozira oba n'ekibiina lwaliwo paliamenti mu kusooka yasooka n'ensuulirira kuba nagenda e Nairobi n'embeerayo sente ze Nairobi ezo yazesasulira mu Nairobi speed nga paliamenti ensudde naye ng'ate paliamenti nagitegeeza era n'empapula nzirina naye nagamba nti abo bakama bange bwe nga bagambye nti tebamanya nti ngenda kutambula kuba basazeewo okwogera kakati oluvannyuma nnyo olw'embeera yaliwo paliamenti ekintu neemala n'ekiyingiramu era ne bazaawo Honorable Musonyiwa mu ŋŋanda yaleeta ensonga eno ne Honorable Neropu Mathias Mpuuga ne bagireeta ku fulo ya paliamenti baga nti munnaffe embeera gyalimu mbi munnaffe embeera gyalimu mbi nga bo baŋŋamba mbu nalina okuyita mu medical board muli bamawulire muli wano njagala muve wano mugende ow'omwogezi gwa paliamenti mwami Sisobola abalageyo medical board amalageyo ebbaluwa egi ng'eva mu medical board kuba naffe be bazze bajjanjaba kubanga omuntu aba bubi nga prosesi ya medical board tasobola kugiyitamu ng'omuntu mulwadde toyinza kuŋŋamba wakati medical board ng'osomye bw'olina okutambula mu medical board oyo owunziko ogirese noga nti oba nfa kanfe kubanga prosesi empanvu kakati nga bekwasa medical board teyampa approval nga ngenda okujjanjaba naye oluvannyuma bakiyingiramu era paliamenti yekwasaganyiza n'obujjanjabi bwange paka lwenfulumye naye ng'ate gaali maanyi gammwe bannamawulire gaali maanyi ga leader of opposition gaali maanyi ga Honorable Musonyiwa mu ŋŋanda
gali maanyi ga mukama wange Joero Ssennyonyi omwogezi w'ekibira era mwana wange Joero nkwebaza webale nnyo kuyimirira nange ng'akumyuka annima empindi ku mugongo ng'ayogera kino nakiri Joero wayimirira n'ogaa nti omusajja afa era ensonga eyo Parliament n'egikwatako nemba nga nsobodde okubeera nga nzijanjabibwa ku maanyi ga Parliament. Naye nga Nairobi nze yeesasulira ne air ticket eyantwala nze yagisasulira n'enkomezaawo nze yagisasulira naye nga mu gundi mu nkola ennungamu Parliament yeyina okugulira tiketi yeyina okujjanjaba naye olw'okuba nti bankwasaganyizaako ku kyabbiru y'eddwaliro ate nabadde sisobola kubeera ng'ate mbajjanjya tiketi ng'ate mpulira nfunyemu olungu bangu olutonotono nga njagala nkomewo ate mbe nga nsobola okukwasaganya kubanga mbadde eyo nga njira nengerako ku Facebook katono nengera nga mukama wange ali yekka atambula nga nengera namba mwenda waali nga munana yabulawo musitwago zabadde atambulamu kakati nga ngamba Ssegirinya nze embula waawo naye ng'obulwadde bunuluma nga sisobola ate ateekateeka okujja mu Kawempe North okubeera kubagenda kudda mu Kampala kati nga ngamba nti mu Kawempe ani agenda omwandiza era nga mbeera okwo ku kitanda ng'eddagala balimpa naye ng'ate bwe nsaba omukama Katonda nti nyamba nzisuluke mukama wange Kyagulanyi agenda okujja mu Kampala atisti nga mu Kawempe gyendi mbe nga nsobola okumwaniriza. Bw'anakubawo yagambye agenda kudda mu kutama yajje Kawempe singa Katonda abakuwadde amaanyi oneetabamu mu kakuyego agenda siyinza butamwegattako kubanga Ssegirinya ndi musajja wa struggle mukimanyi bulungi nnyo butandika okunoonya abantu abakubiddwa emiggo mu struggle muno ababonaabonedde mu struggle muno toyinza kumbuusa maaso kubanga ekyo nammwe abamawulire mukimanyi nti omusajja Ssegirinya embooko ze yakafuna zompitirivu nabagaa singanira musajja muwanvu naye poliisi emiggo gyenkubye nagyo tegiŋŋanya kuwambulwa eno mba nkubwa emiggo eno bansiba eno bagira bati okutulugunyizibwa kwenfunye kiringa mwana muto waka buli lwafuna okutulugunyizibwa n'afuna okunyigirizibwako nziba kale olwo abantu besangere banga kale Ssegirinya byo tumanyi musajja muwanvu musajja akomerire naye kati gwe toneza kubanga otulugunyizibwa mu ntulugunyizibwa gye ntulugunyizibwamu n'obanga osobola okubeera nga weeyinza n'olwekyo kama wange amaanyi bwe naba era nga funye nga mwegali tujja kutambula ffende eggwanga lyonna twongere okulaba nga abantu bafuna message ey'amaanyi g'abantu ne message ey'okwenunula. Honorable, to put record straight, Wasswa Munfumbiiro omugobye ku maziika tajjanga era ekyo maama nkusaba oyolanga ebbaafu y'enfuufu n'ogimuyiira ku musajja oyo musajja nendwala nenjagala nemba nga ngenda kufa mundaba enze nazena bwenfalana namwe abamawulire namwe mundaba naye omusajja n'avaayo n'akuduulira ate bwe nandifudde yandize ataaziike tajjanga okunziika kino nkibagambidde wano tajjanga amazima gakatoka mu ggulu okunziika statement gye yakola yali statement nnene nnyo kama wange Kyagulanyi ng'ali mu kunsaasira nti omusajja Ssegirinya ng'olabye n'obulwadde bakama bange bonna nga bansaasira nga nvuma kigo ekyo kyampisa bubi nnyo nga ndi ku kitanda kyampisa bubi nnyo era tekisobola kunva ku bulamu bwange olwekyo tajjanga ku maziika gange tajjanga kubanze kyemmanyi nze ekyo mumusooka okusinziira ku basawo bye baŋŋamba. Thank you for watching our channel. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment.